Olunaku lwa leero njagadde nnyo ndeete ensonga eno kubanga kirabika katugufuuse muze abantu ababba ettaka n'okutulugunya awamu n'okubagoba ku ttaka bakola mu olukujjukujju olw'enjawulo oba oluusi ne baagala okulyekalyeka abantu abatamanyi nno oba oliawo ne bongera okufiirwa ate era n'okugobwa ku ttaka. Waliwo ettaka eryogerwako eriweza yika nga 608 nga lisangibwa mu byalo bisatu okuli Nkulagirire, Kabuulo ne Makukuba. Ettaka lino liri ku kyapa eky'ettaka erigwa mu ttuluba ery'olusuku lwa Kabaka square miles 305. Mu 1980 omwami amanyiddwa nga Andrew Guluddene yafunako liizi ya myaka 49 okuva mu Uganda Land Commission era nga ekiwandiiko kino kigwira ddala mu gye bayita LRV 1909 foli ya 24 block 40 poloti 58. Mu kiseera ekyo ettaka ly'Obwakabaka lyali likyali mu mikono gya gavumenti. Ettaka bwe lyaddizibwa Obwakabaka mu 1993 Guluddene nannyini ttaka eryo era nannyini liizi yaleeta ekyapa kya liizi mu Buganda Land Board mu mwaka ogwa 2001. Wabula Guluddene bwe yafa abaana be okuli Mulindwa George, Sebidde Robert, Lilian Nakintu Guluddene ne Mase Guluddene bakyusa ekyapa mu lukujjukujju ne kiva mu leasehold eri gye basooka okubawa ne bakizza ate mu nteekateeka eya freehold era ne bakyusa neefuuka MKO 1631 folio 19 block 40 poloti 58. Kino bakikola mu mwaka ogwa 2018 nga bakolaganira wamu ne Nicholas Kabagambe. Bano batandika okugoba abasenze bonna abaali ku ttaka lino era abamu ne babatulugunya. Abasenze abawera 29 bebeekubira omulanga mu Buganda Land Board era Ssenkulu w'ekitongole yawandikira Commissioner wa Land Registration mu mwezi ogw'omunaana nga lumu omwaka 2019 nga musaba okusazaamu ekyapa kino kubanga kyali kikoleddwa mu bukyamu. Woofiisi ya President yakola okunoonyereza ku ttaka lino era n'ekizuula nti lya Kabaka wabula nga kuliko abasenze. Mu alipoota yateekebwako omukono Major Jimmy Katende ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'e11 mwaka gwa 2019 yasaba abaana ba Guluddene bateese n'abasenze babasasule balyoke baveeko. Major Katende era yasaba abaana bagende mu Buganda Land Board bateese ku bwannannyini bw'ettaka lino. Nga 11 omwezi ogw'e11 2020 Minisita w'ettaka Betkamya ebiseera ebyo yawandiikira RDC ow'emukono ng'amulagira okuyimiriza abaana ba Guluddene abaali bagenda mu maaso n'okugoba abantu ku ttaka n'okubasaayira emmere yaabwe. Mu ngeri emu Ssenkulu wa Buganda Land Board yawandiikira Commissioner Land Registration ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa January omwaka 2021 okumujjukiza okusazaamu ekyapa kino. Na guno gwaka abantu bakyagenda maaso n'okubonaabona. Omwami Kabagambe agenda maaso n'okuwandiikira abantu abali ku kyalo era n'okubawandiikira ebibalwa bibakuntumye okwonokosa n'okubatiisatiisa okubagoba era n'okukola ebizibu n'okukola enteekateeka y'okubatemera emmere yaabwe. Abatuuze bali mu kukaaba era basaba gavumenti okuvaayo obukuukubire okulaba ng'embeera eno esalibwa amagezi. Kansoke nkuwe ku batuuze kye boogera n'okulajana kwabwe awo nno tulyoke tulabe ensonga eno gy'eyinza okugenda. Amanya gange nze Kansala Namagwe James ndi mutuuze ku kyalo Nkulagirire. Obuzibu bwe tulina bwe kutaataaganyizibwa ku bibanja byaffe kwe tuwangalidde ebbanga eddene kuba kati nze ekibanja ekyo kyendiko kye baagala okungobako olwaleero nazaalibwako mu mwaka gwa 2007 naye omwami Kabagambe Nicholas yagenda najja ye ng'agamba nti alina ettaka so nga ffe tuvudde mabega yonna nga tuwa obusuulu era tumanyi ettaka lya Bwakabaka naye najja n'atuuzaako ekyapa ekya freehold. Ekintu ekyo kitusattiza nnyo atuuse n'okutuwawaabira mu kkooti ez'enjawulo
era ku batuuze abamu olwaliro abasamoningibwa mu kooti eya Nakifuma Magistrate y'omukuuze naye ng'amannya agakola kifuula nnenge ekigenda ky'omwami oli sikitegera kubanga nze physically amanyi n'essimu yange era mukubirira amanyi nti amannya nze Namagwe James atwogera teluyinza kukola mboozi nga temuli Namagwe naye kakati ate yatuteeseeko ne bannange mukaaga nga amannya agenza agatabikatabika kanira Namagwe James ate yalise Samoni Empawabira nga Nsubuga James naye obulalikivu bwange buli nti mu kooti ng'ate yagamba ffe abawangalidde ku bibanja by'abakitaffe kubanze kale ekibanja kyendiko saakigula buguzi taata wange yakindekera naye ye ate atugamba ffe abaliko olwaleero kooti emulangire nga bw'ali nannyini ttaka era ffe abaliko batugobeko naye ne value gye yateese ku ttaka lyaffe ebyalo nno ssebo biri bisatu kuliko Nkulagirire kuliko Makukuba ne Kaabulo ne value y'ettaka lye yateeseeko ate nga tuli mu town council yagambye kooti nti ebibanja byaffe byonna eby'ebyalo ebisatu value yabyo eri mu miliyoni 15 ekigendererwa ekyo kikyatubuuza amagezi n'embiibya neffe tusaba bekikwatako bonna nga tusosoddeemu gavumenti ya wakati naffe eno gavumenti y'Emmengo mutuyambe kuba kati ekintu ekyatukakatibwako ekya freehold ku ttaka ly'Obwakabaka kwe tuwangaalidde nga tuwa busuulu n'okuwandiisa ebibanja byaffe kunyweza obusenze twabikola sebo ekyo bwe bweralikirivu bwaffe bwe tulina ennyo. Erinnya lyange nze Mukiibi Lawrence ndi mutuuze ku kyalo Nkulagirire kwenzaaliddwa naye ekisinze okutumalako emirembe n'obwekyusizo ye munnaffe eyajja okwewaŋŋamya ku ttaka ffe tetumanye ebbanga lyonna nti ttaka lya Bwakabaka era nze gw'olaba wano akunyonyera ebigambo bino nze ssentebe w'abo abadaaganyizibwa ku bibanja ebyo ebiri ku ttaka ly'Obwakabaka naye omwami oyo Kayabagambe bwe yajja mu 2018 n'atuulako obwekyusizo n'atandika okukuba empenda mu bibanja byaffe n'amalaalo g'abakadde bange n'agazingiramu yakuba empenda n'atakoma okwo ali mu kutulugunya abantu emmere yaabwe esaayibwa naye nga ffe tumanye ebbanga lyonna okuva ku bakitange bajjajjaffe ttaka lya Bwakabaka Buganda Land Board etuyambe mu buli ngeri n'esaba bekikwatako naddala ofiisi ya registrar esazeemu ekyapa ekyo naye biganye situmanyi kyekiddako oba President Museveni waggulu eyo nga yamanyi abantu be bano ab'amaanyi agasusse atuyambe atutaase ku bantu abo kubanga ye kennyini yagaana okusengula abantu ku bibanja byabwe ebyo byonna tubiwulira ku leediyo era akivumirira buli kiseera naye ffe twewuunya lwaki ewaffe kiri bwe kityo ensuku z'abantu zisaayibwa kakati nganze chairman w'ab'ebibanja ne bajja ne bakulaajanira nti olusuku olwange baalusaaye embuzi ezange baaziridde kyewuunyisa nti waliwo ebiseera ebimu waliwo kanso eyajja n'akubirwa ku ttaka eri lyennyini n'okugulu ne bakumenya naye sebo kye tusaba gavumenti eno etuyambe etutaase obubbi bw'ettaka bususse. Amannya gange nze Mbiruddaani mutongole w'e Kaabulo nina okunyolwa kwa maanyi olw'omusajja Kabagambe yajja mu byalo bisatu e Kaabulo n'atandika okubonyaabonya abantu abawulize abasenze abalungi abalina ebisaanyizo ku ttaka lya Kabaka bawa busuulu beewandiisa mu 2015 era abalungi ddala ddala abatalina mutawaana gwonna najja n'atandika okututaataaganya ng'aleese ekyapa ekya freehold n'akituuza ku ttaka lya Ssaabasajja netwewuunya n'atandika ng'asaaga ng'agenda ayitaayita omwo ninga tumanyi kikigenda mu maaso twagenda okulaba ng'atandise kuleeta bintu atuyise mu kooti atulazizza wa atutazewa nga tubonabonabonyebonya atandise okusaawa ebintu by'abantu ababonyaabonyezza n'olw'ensonga eyo tuli bubi nnyo gavumenti yaffe eno Museveni Excellences tuyambe jangu gye tuli otutagguleko omusajja omufere omuzibu ennyo ataataganya abantu atubonyaabonya. Amannya agange nze Ssaawa Mukawaga yagula ekibanja ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka essaawa zino eriganyizibwako ffenna nga tuli mu kweganyizibwa naye omwami ono mwami Kabagambe mwami ayinza okuba mufere yennyini kubanga lino si ettaka lyasoose okulabikirwamu
ng'agenda yeripalipa ku banene. Yalabikirwako mu ttaka ly'ekiboga n'agamba nti General Wesigire yenanyini ttaka eryo. General Wesigire yali akulira Air Force biseera bya brigade yakabati no Major General. Najja n'amwega nabbe natwabimanya. Emubende ne yeekwasa nti ettaka assistant ya IGP afande Sabiti semberagera nga yeekwasa abakulu eyagikozesezza nnyo naye mbadde nsaba abakulu bano baveeyo boogere ne Buganda babuulire ekituufu nti ffe tumumanyi oba muntu waffe tumumanyi kubanga wagamba nti akolagana n'abakulu kisobola okukakasibwa kubanga ebintu bituula ensonga zino zatukako assistant ya IGP ebise mabegako eyo nga kyali afande Sabiti ensonga teyakolebwako kagamba ebintu ngolabira ddala nti wabaga nti bamukozesa kisoboka kubanga tewali kiyambiddwa so tusaba buyambi okusobola okukola ki okulaba nga tutereeza ensonga eno. Ogenda okutunuulira abamu balina ne lisiiti za busuulu eziri mu myaka 45 1945 ate oli najja nagamba najja 75 ettaka eryo lyange era ninako n'ekyapa ekya freehold kati kyatukuba wala abantu batulugunyiziddwa emmere tebakyalina kubanga omwami azze aleeta abantu ayiwa 40 ayiwa 30 mukeera gali ku bibanja byammwe gasaawa ne mugoba embiro emmere bagyonoonye projekiti z'abantu zonna bazoonoonye abamu bafudde kubanga eriyo bebaze bakonera amayumba naye nga ne gavumenti eno wadde ndi chairman mwenkolera terimu bwesimba. Ennaku zino nze ku kitundu ekyange basobodde okusiba ebibanja by'abantu ebibanja byamala bisiba abantu oba bebejjirako sengenge abantu abamusiba ekiro nga tebabamanyi ne babujjako bakwatamu batwalamu nze ssentebe w'ekyalo nga banteebereza nti nakulembera abantu twasala sengenge naweeka ebbomba n'enfuuwa faamu nzite ente za nannyini faamu era okugenda okwekanga nga ndi Naggalama bantadde ku police bond ngitambuliza ddala enfunda ne ziwerera ddala nga nnya kumpi emyezi 2 ndi ku police bond kati embeera nebeera awo nga tunyigiriza era bagenda mu maaso n'okusiba ebibanja by'abantu nga tebakkiriziganyizza nabo nga baamaanyi bo bagambira nti baamaanyi bagajjira ddala mu gavumenti munda kuba abatuuze bange bonna batutte ebbanga busuulu bamuwa ebibanja baabwe babiwandiisa nakali okulaba ng'oli ajja n'abategeeza nti nze lino ettaka lyange era ndirinako freehold mutuuze wange wuuyo ndi naye awo okwosa jjo baasibye kapolotike paka ku lubalaza kati ali awo anoonya ne wadda talabawo kali munnange yembeera gye tulimu naye ng'omulanga tusinga gukubira Buganda Land Board kuba ffenna tusuubira nti ebitundu bye tuliko tuli ku bitundu bya Kabaka kakati gye oli gyajja najja aleeta freehold n'agiteeka ku ttaka erikwatagana n'Obwakabaka ffe ng'abantu ba Kabaka ekyo kiba kitumalamu amaanyi awo tusabira minisitule ekola ku landisi eya gavumenti eya wakati naye efeeyo etuyambe mukulu ow'ekitiibwa n'abakooba tukusaba oyingire mu nsonga zino kuba gwoli minisitule ya landisi naye naye minisitule ya landisi eya gavumenti eya wakati yasirikira ddala senga ensonga zitambudde ne zibatuukako nayo teriiko ekikola kivaayo obuzibu obwo tubutandise kati bwatandika nsoma kyakusaba nali mu pifiri gulude okusiba ettaka era nitufuluma ne mu kibiina netugenda tulaba ennyonyi ezo nga zisiba liizi wetuukidde okulya obwami buno ndi ku kibi kisikire kubanga waliwo abaami abawera 6 abakirekawo paka nange lwenkisanzeewo era we nakisanga nakitambuzaako paka mu ofiisi ya Buganda Land Board kubanga ettaka lino obukakafu lya Ssaabasajja Kabaka kubeera tandika okubeera ku kyalo kuno mayingi ettaka lya Kabaka kutubonyabonya mu kitundu emirembe gye twalina bagitumazeeko batemya kalitunsi w'omusajja omusenyu bagumazeeyo
ate kebatadde n'okutta ebisolo bye. Twali tuli awo n'abasajja batutuukako abalina obusaale amajambiya emiggo ne batula nti wano nveewo tubeera mu nnaku ennyingi misajja yafunirawo mangu bulwadde tewayita nnaku mbale musajja wange naafa ati ndi awo mu nnaku nnyini sina buyambi bwonna. Tugezezzaako okugenda ku poliisi Naggalama kugulawo files ez'enjawulo emisango egy'enjawulo naye tetuyambibwa. Poliisi tevuddeyo kutudduukirira kutuyamba. Poliisi y'e Naggalama yafuuka y'akaabagambe. Mukulu wange Kiimu yakubwa yatemwa omutwe yakubwa amasasi mu kugulu kwakatereera yakajjanjabwa. Sente mpitirivu nnyo ezaagenda mu ddwaliro kati tosobola kusala kukkirira eri wansi oba weyitidde bulabe kubanga babulookinga. Ente ziriira wano ezaali ziriira paka eri kati zirundibwa wano. Kalitunsi bamusaawa emiti basala ndoddo bwe batikka ku mamotoka bwe batwala. Yembeera gye tuli wano. Eyali faamu kati bakifuula kirombe kya musenyu. Emmotoka zitikka bwe zigenda naye nga tunoonyezza obuyambi mu gavumenti y'abakati mu boofiisi ez'enjawulo kutuuka wa Land Commissioner ku poliisi ku regional police wali Naggalama obuyambi butono. Tulina buyambi bwe tufunye naye ng'ate tuli mu mbeera mbi tulumwa kuba abantu baffe bakubwa emmere etemwa. Ensonga y'emakukuba tuzze tugirondoola nga waliwo omwami abagambe eyayitira mu district land board nafuna ekyapa ekya freehold ekyapa ekya Mayiro. Era ensonga zino zetuzze twogerako gunye nti ensonga ya Mayiro si kyekizibu, ettaka lya Mayiro si kyekizibu, wabula abantu abakozesa enkola etagoberera amateeka. Omwami oyo yagenda obumenyi bw'amateeka n'akuba ekyapa ekya freehold n'akituuza ku Mayiro y'ettaka ly'Obwakabaka eya Ssaabasajja Kabaka. Ettaka eryo liriko abasenze abawangaliddeko emyaka n'emyaka. Kati omuntu ono akozesa ekyapa ekya freehold okugenda nga asengula abasenze naye ate ekyembi era ng'ebizibu by'ettaka bwe biri ennaku zino nti tugenze mu ofiisi yonna gy'omanyi mu ggwanga okugezaako okutaasa abatuuze ba Ssaabasajja Kabaka abo naye nga kirabika omwami ono jajja amaanyi gasinga ofiisi ezo zonna. Twagenda mu ofiisi y'ebyettaka netugiwandiikira nga tugiraga nti kino kikyamu ekyapa ekya freehold okutuula ku kyapa kya Mayiro era n'obujulizi ne tubiwawo netugoberera ensonga eyo ezze eyita mu baminisita ab'enjawulo paka kati tennaggwa. Netugenda mu Paalamenti ya Uganda kuba akakiiko ka Paalamenti katuyita okwogera ku nsonga eno era netubalaga obujulizi bwonna n'ekyapa ekyo kyebakozesa okugoba abantu lwaki kikyamu naye tetwaddamu kuwuliza bifa mu Paalamenti. Poliisi tugiwandiikidde mu nfunda eziwera bonna ab'ebyamateeka ati kooti nayo weeri naye era tetusuubira nti wanavaayo ekyamaanyi. N'olwekyo tukubiriza bekikwatako nti tusaanye tuddeyo ku nnono y'ettaka. Ow'ekibanja ayina ekkata lyalye lyalina okutuukiriza mu mateeka wa nannyini ttaka ate era ne nannyini ttaka alina obuvunaanyizibwa bwe bw'ekibanja. Enkolagana eyo weyongera okutereezebwa tujja kubanga tetulina kizibu ku nsonga z'ettaka naye ebituuse kati tuwulira nti Mayiro kyekizibu, freehold kyekizibu, leasehold kyekizibu. Ekizibu ky'ettaka si bika bya tenure bye tulina, si bika bya bwannannyini bwa ttaka wabula ekizibu ky'ettaka ensonga zonna ezeetoolodde mu ttaka nti abalirimu nga bamenya amateeka ne bakola ebikolwa eby'effujjo ku balala nga bwe kiri emakukuba kyekizibu ky'ettaka era awo bwe tulina okusimba essira bwe tuba nga tuli bantu jawuliza eby'ettaka. Omulabi wa terefayini yaffe
ndowooza owulidde ebigambo by'abatuuze olabye okuyaayana kwabwe. Tulina ebitongole ebivunaanyizibwa ku ttaka naddala mukadde waffe President Yoweri Kaguta Museveni yateekawo ekitongole ekya State House Anti-Corruption Unit okutunulira abantu nga bano. Muwulidde mukulu Kabagambe ng'Emubende, Ekiboga n'ebitundu ebirala ebyenjawulo zaakola enkola y'emu